Babi Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe. Of course yonna gyesinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo atuyama okubanga tuzikutuusaako obutereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Olunaku olwaleero abantu batandise okwekalakaasa nga babanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ay'empologoma ya Buganda oluvannyuma lwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okuvaayo n'ayogera ebitakwatagana nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri eno Mande gye tukubye amabega wiiki ewedde yava mu bamagulu meeru okufuna obujjanjabi wabula n'awambibwa ku kisaawe Entebbe. Wabula okusinziira ku Kazito abantu ke bavuddeyo ne bateeka ku Katikkiro Charles Peter Mayiga abatandise okubanga beekalakaasa era olunaku olwaleero Katikkiro yavuddeyo n'agamba nti Kabaka bwe yavaayo eri mu bamagulu meeru yatuuka ku kisaawe Entebbe era bw'atyo n'addizibwayo bunnambiro ng'embeera ezzeemu nate okusajjuka mbagirawo. Wabula abantu si bamativu n'ekyo Katikkiro Charles Peter Mayiga kye yabategeeza nga n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero abantu mu bitundu eby'enjawulo batandise dde okuba nga beekalakaasa. Ngenda kubanga nkuwa akamu ku butambi obukwatiddwako wali mu kifo ekitandikiddwamu okuba nga abantu beekalakaasa nga bagamba nti baagala Kabaka waabwe era okusinziira ku Kazito ne pressure eteereddwako ku Mayiga ku mitimbagano era akyagenda mu maaso okuba nga akyapipira wa annyonnyole Obuganda wa gye yeetadde Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda emaze wiiki nnamba nga tekubwako kya mulubale okuva lwe yava mu magulu meeru atakubangako kya mulubale wabula okusinziira ku bigambo ebitambula ku mitimbagano biraganga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri bwe yawambibwa n'atwalibwa mu kifo ekitanaba kubanga kitegeerekeka gye buvuddeko. Ngenda kubanga nkuwa vidiyo ey'abantu abatandise okubanga beekalakaasa nga babanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri empologoma ya Buganda naye nga sinaba kubanga nkuwa akatambi kano gwatanaba kubanga osubscribe nga kikole akwata kagambo subscribe okwate ne ku kadde osobola okubanga ofuna obubaka bwonna bwe twatadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Ngenda kubanga nkuwa akatambi kano n'oluvannyuma nkomewo tweyongereyo n'ensonga zino. Jjukira nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa olunaku olwali lwa Mande wiiki ewedde yawambibwa era n'atwalibwa nga bwe nkutegeezezzaako nti mu kifo kye yatwalibwamu n'essaawa zino tekinaba kubanga kitegeerekeka era okusinziira ku ebyo ebivaayo Bannayuganda batandise dde okubanga beekalakaasa. Abamu ku Bannayuganda be bano mu katambi ke nkuleetedde olunaku lwaleero. Nsabye osooka okawulire oba okalabe bulungi nnyo n'oluvannyuma nkomewo nate ne bwino mungi nnyo wano ku Babi Television Uganda. Mbeera yo bwetyo bwekyayimiridde abantu batandise dde okubanga beekalakaasa nga baagala omutanda wa Buganda ow'ekitiibwa oba Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda yawambibwa olunaku olwali lwa Mande
eya wiiki gye tukubye amabega okusinziira ku mawulire agaali gatambula ku mikutu egya mugatta bantu egy'enjawulo naddala omukutu ogwa Facebook ne YouTube kuno kwennyini amawulire bwe gatandika okubanga gatambula mu bannayuganda nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi empologoma ya Buganda yawambiddwa ku kisaawe Entebbe era nga ne gye buli kati temanyikiddwa waawe yatwaliddwa oluvannyuma lw'okubanga yakava wali mu bamagulu meeru okubanga efuna obujjanjabi olw'ensonga nti obulamu bwayo ekyamazima tebubadde bulungi nnyo nga ffenna bwe tubadde tubiraba ku mitimbagano nga bwe bibadde bitambula naye nga ensonga bwe zitambula akozesa #FreeOurKabaka era tusobole okuba nga tununula Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda wabula gompya ansabye okwateeka subscribe button yako osobole okuba nga osubscribinga ku mukutu ogwa Baby Television Uganda naawe ayasubscribinga webale kubanga otambuliramu naffe era kyenkusaba kintu kimu kwata kashare button yako osobole okubanga otambuza message esobole okubanga etuuka ku buli munnayuganda olunaku olwaleero bingi nnyo ebikyaliwo era ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda nga nditamongo bakamusaako sanctions wabula kino kyavuddeyo oluvannyuma lwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuula n'abamu ku bakungu ab'omu ggwanga erya Bungereza era ku butya bwe bayinza okubanga bateeka nnatti kwabo abafuuse abannanfuusi mu ggwanga lyattu erya Uganda nga babba ensimbi y'omuwi w'omusolo era President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okubanga akulembera omusinde guno ogw'okulaba nga abateekako abakulembeze oba bannabyabufuzi abasobodde okubanga balyamu bannaluganda enkwe z'okubanga beenyigira mu bikolwa eby'obwenguzi naddala okubba ensimbi z'omuwi w'omusolo bingi nnyo bye tukyakutuusako wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda wabula kasooke tumale okubanga atuwumulamuko katono nnyo tukomewo n'amawulire mangi nnyo tovaawo ku mukutu gwa mpya yansaba osubscribing olikinge sharinga oba olina ekibuuzo kyoyagala okubanga obuuza osobola okubanga okiteeka mu comment section awo nja kubanga nkiddamu mbagirawo okiteeke mu comment section awo tujja kubanga twogerezeganya nate butereevu ne management ya Baby Television Uganda. Kabaka